nina omubuyabuya gwendabye mu musango gwa Haji ng'ategeeza abantu nti kooti egambye Haji yakeberebwa omutwe era gutegeera bulungi. Omubuyabuya nakkaatiriza nti Haji takozesanga ku biragalalagala byonna era Ajati Zuula yali mukyamu okuwaayiriza ogw'enjaga. Naye mukimanyi nti singa poliisi ku fayiro yeeteekako nti omutwe gwe gukola bulungi era omusango waguddiza tewaliiko biragalalagala byonna baba bakutadde mu musango direct. Yes, buterevu nkwaniriza kujika media wasuzotya wasibyotya ogamba otya kansubire nti oli bulungi kusabula ikinga video eno gwatanaba kugira ikinga nawe atanaba kuberanga o subscribing ku saawa eno yennyini nyino ye mukulu Calvin Kayanja akatambika kyali kawanvu ngenda beranga nkakumalirayo naye nga ababadde balina nti Haji ali wakufuluma onesubirio na ali bamazeemu kambongereyo nakatambi n'oluvanyuma amawulire tukyalina mangi nnyo obutambi ngenda beranga nkulaga bungi nnyo. Wakikola otegeera bulungi saate singa obaako enjaga ng'Ajati bwe yali agambye osobola okuwunga n'ogenda mu kisenge ky'abaana mu kifo ky'okugenda mu kisenge ky'omukyala olw'oliko enjaga ku mutwe. Kati tugenze mu bya misango. You people mwabayingira mu buli nsonga mujja kujaguliza ne maziga nze mbalaba kuba wano logic yakola. Singa fayire ejja ne bakugamba nti omuntu ono mutwe gwe mulamu tosanyuka buuzo omukazi kye yali amwaccusing ekyenjaga kuba kye kikuyisaawo mu kooti osobola okugamba nti naliko enjaga ku mutwe ne mukyala wange yali agimanyi nti njinywa bwe namala okubamu ekibaba nze saamanya nti ngenze mu kisenge ky'abaana kuba obujulizi we buli abaana bagamba nti baakulabanga ng'otoga omulala. Kati mwe omanyi muyingira mu bino nga tolina wadde ebbaluwa y'abatiisimu olw'okuba mwamanyira okubeera ababuyabuya mwagala 23 minute news naye nga mutwe temuli kantu. Sit down otegeere biki by'olimu kubanga mugenda kujaguliza mu maziga nze mbalaba kuba kino kibadde kibayamba. Actually ndi mukapa wa advice kuba kati mbakubira indicator mulabe gye mulaga mulabe government gye batwala. Government bwe mala okukakasa nti omutwe gwo mulamu emisango bengi kuyingizaamu direct nti wagikola otegeera. Maximum penalties this. Era mwenna abazanyira ku baana b'abendi abato, this must be a warning. Nze mbabuulira, this must be a warning and it started to you nti maximum sentence ku musango gw'okuzanyira ku mwana oba mweyagala oba kulepinga is death. Bajja kateeka ku fayiro yoti omutwe gwo gwali mulamu tewali ekisikyuzi ndala nti nali tamiddemu. Omubuyabuya wakuno n'akuŋŋaanya kamera Ajati yali atulimba ekyenjaga mwebuuze lwaki kyavuddemu omuntu bamuleete direct indicator zikuba nti justice ajja kubeerawo mwe muleekaane. Ajati Zuula mukyala mugezi era ye yamanyirawo nti omusango guno guyinza okujjamu ababuyabuya abalowooleza nti kooti ekolera ku TikTok. Buli kimu kyonna n'akidocumentinga okuva ku bujulizi obwamuweebwa abaana be bennyini ab'omu nnyumba nga kitaabwe be yakozesanga muganda waabwe n'ebyo ebyalinga ku ntambi z'essimu zaayogera ne bbaawe ku musango ogwo n'ebyo ebyaliwo mu nkiiko zonna eza famire ng'omusajja yeetonda n'ayogera n'okukompasatinga byonna birina mu butambi obw'amaloboozi ne vidiyo. Ajati ono mukyala mugezi nnyo mutemulowooza nti ebyo bikolebwa omuntu omusiru. Singa embeera eno Ajati gy'alimu olwaleero yamusanga teyeetegese bw'atyo singa aliriddawa. Ekyokubiri mwenna ababuyabuya abeeyiwa ku kooti ku musango gwa famire y'omuntu nga n'egya gavumenti egibakwatako ababba ssente zammwe temulinnyayo mugenda kuyamba ku Ajati okwakivinga justice mutya. Bw'otunuulira supiidi gye mutaddemu okulaba nti Haji ajja mu high court omusango gwe guwulirizibwe nga n'abalala ku misango gyegimu bali makomera bakamala emyaka 4-5 tebajja mu kooti kubanga emisango gya capital offense ffe tugimanyi tulina n'abantu baffe makomera ku nsonga y'emu ne tukimanyi awo process delays. Kati supiidi gye mutaddemu okuleeta Haji for trial agende mu cross examination ne Ajati nga alina obujulizi buno bwonna bwe yajja documentinga Haji bagenda kumusiba. Nze mbabuulira mwenna abaleekaanira wabweru ba kooti abalowooza nti kooti ekolera ku TikTok. Court works with evidence.
Hajati gyalina ntegerekese bulungi ekirala bino bye mumukanga omusango gwa capital offense guba gwa government si Hajati yekka yakasooka okuweebwa obukuumi n'abalala bonna olusi gisobola okuba emisango ng'olusi gw'olumiriza musirikale olusi olumiriza bajjeekera olusi capital offenses zonna ziba misango gya government era evunaanyizibwa okuwa obukuumi. Hajati yafuuka mujulizi eri government kati mwe temulowooza nti mukyalwana n'Hajati kati muli ku government ge mazima gennyini ekisobola okuyamba Haji ono kuva mu kkomero b'okuwona omusango guno kwe kuteesa n'Hajati n'ebino byonna bye muvuma Hajati bye mukola ki gino emisango gibadde mu makooti naye kooti ekuwa kooti ne balooya abagezi bakwadvisinga bwe bati noonya famire teesa nayo omusango guve mu kooti ng'oli kye bamubuulira ntuula za kooti lwe zibaddeyo naye omusango buli lwe mugutambuliza mu mawulire ku muntu alina obujulizi bwonna mugenda kumaliriza nga mumusibye obulamu bwe bwonna. Nze mbabuulira kubanga Hajati alina buli kimu kyonna ku lukomo lw'essimu endagaano ze baakola omusajja nakkiriza mu family meeting amaloboozi ne bu video ng'abaana bennyini bamulumiriza bunajja kubupresentinga mu kooti omusajja wammwe omusango gubeere nga gumuse mu vi ebyo byonna nti abaana baamala ne beekyusa abaana basobola okubakozesa naye bakyano bano bakonsidalinga nnyo vidiyo eri origino era ne Hajati okujja mu mawulire yali ayagalamu ababuyabuya muveeyo mu speedingira omusango kuba singa teyajja mu mawulire guno omusango wanditambudde emyaka 6 teyandifunye justice naye olw'okuba nti mwaguyingira mmwe bampulira kakubye kati ne muteekamu ne ssente bagudduse mangu mu high court ne mwerabira nti temulina bujulizi buguddukamu mugenda kumaliriza nga Haji ali wano. Yes, embeera no bwetyo bweyimiridde side zeeyo. Oyo nno ye mukulu Calvin Kayanja kansubire ebigambo bye mubyewuliriddeko. Calvin Kayanja emabega kaawo yali yavaayo ng'agamba guno omusango agugjeemu enta taliddamu kubeera nga agwogerako taliddamu kubeera nga alaga side nti oba ali ttiimu Hajati Zuula nti oba ali ttiimu Haji Ali mbu era ekyaviirako ekyo kyava kubanga waaliwo abatandise okubeera nga blockinga ng'abantu batandise okumukyawa olw'omusango guno kwegamba guno omusango gwali gutandise okubeera nga gumukyayisa abantu abaali ab'omugaso gyali nga bagamba lwaki Calvin Kayanja osaidinga n'omukyala era Calvin Kayanja mu katambi kennakulagako emabegako eyo omusango ogwo n'alaga nti aguvuddemu taliddamu kubeera nga aguwaako opinion agwesonyiye era n'agamba ye talina saidi ya muntu yonna gyali era abadde amaze ebbanga nga omusango ogwo itagwogerako wadde yadde ekigambo n'ekimu naye olunaku lwabadde lwaggulo jjukira Haji lwe yaleeteddwa mu kooti ey'ekajjansi era bw'atyo n'asindikibwa mu kooti enkulu era ng'omukulu ono bwe yavuddeyo n'abeera nga agezaako okubeera nga atuwa advice ye eyasanyusizza atuwadde opinion ye eyasanyusizza abatiimu Hajati okufa obufi ne basooka bamuwaana amagezi ne basooka bamuwaana obwongo obungi ne basooka bamuwaana okubeera n'endowooza ennungi era bw'atyo bamuwaanye okufa obufi olw'ensonga olw'ebyo bye muva okuwulirako omwami ono byayogedde. Omwami agambye ekintu ekyenjaga ekyo nti omwami baamukebera nga ddala takozesanga ku biragalalagala nti ekyo ekintu kiyamba Hajati Zuula mu ngeri yonna nti awo kiba kitegeeza omutwe gwa Haji gwali mulamu bulungi. Ekyo kiba kitegeeza nti buli kiyakola yakikola akimanyi nti bw'aba yakabasanya nisha kitegeeza yagenda okukikola nga akitegeera bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Naye ne ttiimu Haji Ali nayo yeebuuzizza ebibuuzo bingi nnyo ddala nga bw'okiwulira nga bagamba nti ddala bw'aba omukazi si muyaaye bw'abanga omukazi tasala busazi kigambo ku Haji Ali lwaki yatandikawo bisitole byenjaga nga si bituufu. Ne ttiimu Haji Ali balina poyinti nti bw'abanga ddala omukazi tali mu kuwaayiriza mu muntu waabwe Haji Ali lwaki mazima ddala yassaawo bisitole byenjaga nga si bituufu.
kubanga obutambi omukyalo oyo bwe yakola bukakasira ddala nti Haji Ali yali akozesa ebiragalalagala, yali yayiga okukozesa enjaga ogutaali mulundi gumu ogitaali mirundi ebiri, kwegamba nga ye ategereza ddala nti oli enjaga yali aginywera ddala nnyo nga bw'okiwulira. Kakati awo abatiimu Haji we beebuuliza lwaki omukazi yateekawo kisitole ky'enjaga nga si kituufu. Awo ebibuuzo ebisinga we biri ate nga birimu ddala eggumba ddala nayo era bw'okitunuulira lwaki omukyala kati nga Hajjati awaayiriza bbaawe nti anywa enjaga nga tanywa njaga, kubanga bamukebedde nga omutwe mulamu, ekitegeeza takozesanga ku biragalalagala. Kati lwaki Hajjati Zuura yali amupaatiikako ensonga ez'okubeera nga omwami ono akozesa ebiragalalagala kyokka ne bamukebera ng'ebiragalalagala bulijjo tabikozesa. Ekitegeeza omukyala yali amusalako busazi mugambo okusobola okubeera nga omusango agunnyikiza bulungi ddala nnyo gumukwate, abeere nga bamuteekako n'ekyenjaga nti yanywa enjaga n'asobola okukozesa omwana Nesha. Mu ngeri yonna abatiimu Haji ekyo ekibuuzo bakyakyebuuza nnyo, ng'ebyo byonna nno obitadde ku bbali, era abatiimu Haji basenzedde ku vidiyo ya Calvin Kayanja ne beebuuza n'ebibuuzo ku byandagamuntu. Lwaki omukyala alina endagamuntu esukka mu emu? Lwaki omukyala alina endagamuntu eziwerera ddala 3? Kijja kitya bw'abanga ddala tali mu kuwaayirizaani, tali mu kuwaayiriza Haji? Kitegeeza nti omukazi yandibanga mwana nattu alinamu obufere-fere. Era ne beebuuza n'ekibuuzo ekirala, lwaki yasibisaako Haji before? Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusookedde ddala Haji okubeera nga asibibwa mu mbeera bweti. Waliwo ebize biyitiŋŋana nti waliwo ne lwe yamusibako ng'amulanga gwa butujju mbusimanya muyeekera. Awo amagye Haji ne galyoka gamutwala ne gamusiba ne bamutulugunya nga bw'omanyi, era omuntu yenna akola obuyeekera baba tebayinza mukwata bulungi. Haji ne bamutulugunya, era bwe bamala okukola okunoonyereza nga Haji talina musango, bwe batyo ne bamuta, naye ng'omukyala ye yali amuwaayiriza. Kwegamba ne ttiimu Haji balina points mpitirivu nnyo, ate nga points zaabwe mwanattu zirimu eggumba. Points zaabwe tolina kubeera nga ozibuusa bubuusa maaso nti kyekyenjaga ekyamazima Hajjati kyamulidde, nti bw'ovaayo n'ogamba nti Haji yali anywa enjaga n'okikkaatiriza n'oyongera n'okukakasa, ate kkooti ne bagezaako ne bamukebera omwami ne basanga nga ddala omutwe mulamu takozesangako ku biragalalagala, ekitegeeza oba wamuwaayiriza. Kakati ba social media in-laws ensonga eyo gye baagala, lwaki wali omuwaayiriza? Wadde Calvin Kayanja ayogedde byayogedde, naye waliwo n'ensonga ba social media in-laws naddala ku ttiimu Haji gye beebuuza lwaki omukyala yali awaayiriza Haji Ali nti akozesa ebiragalalagala ng'ate tabikozesa. Awo Hajjati Zuura tabaako akabuuza? Hajjati Zuura aba teyenoonyeza bibye? Njagala twesange mu comment section tubeere nga munnanga ate tukubaganya ebirowoozo. Comment section tugikozese tuteese twogere ku mulamwa guno ogwa Calvin Kayanja gwali mu kubeera nga ate munnange ayogerako mbwe ebyenjaga bitaasa Hajjati Zuura, ate ng'ebyenjaga Hajjati Zuura ye yabireeta, ate Haji bagenza omukebera ng'enjaga tagikozesangako. Njagala twesange mu comment section tubeere nga bwe tutyo tubiteesaako. Kale nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media, era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Tutera kutandinga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga kutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango wonna toka skippinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira akamu Uganda, nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.